gwe Munnayuganda kankwanjulire St. Mary's High School Migadde nga wakava e Matugga, ssomero lya day ne boarding era nga lyakakasibwa ministry ey'ebyenjigiriza. Tusomesa arts ne sciences ate nga tulina abasomesa abakugu ddala. Tulina O ne A level era nga tusomesa omwana n'afuuka ow'omugaso mu ggwanga. Tugaba half ne full bursaries eri abayizi abalina ebitone ebyenjawulo. Tukujjukiza nti okwewandiisa kugenda maaso ku ssomero lyaffe. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0707 42 74 2 oba 0773 27 44 2. St. Mary's High School Migadde, education with a goal. Atusaba mulungi tukwaniriza nnyo ndowooza olaba twanekedde dda nahiya yatuuse dda bwe tugenda okubanga tuwayamu naye olunaku olwaleero abaleetedde ekyenjawulo olunaku olwaleero era olwaleero tuli mu bizinesi okutwalisa wamu so wona wooli wosinzira okubanga otulaba tukwaniriza nnyo wabale kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero nahiya mumumanyi mukyala mulokole Chala mulokole so azze onako olwaleero alina akapya katuleetedde kamusaba babuzeeko atwanjulire akapya ako katuleetedde onako olwaleero saiso kulaba nahiya Hai mwami Kisubi erinnya nagamba nze lyemmanyi amalala gali gakyalemye okwata obulungi naye mbuuliza ku Bannayuganda abatulaba balamusizaako mwenna buli omu gy'osinzira okutulaba Bannayugi updates tubaagala mwebale kuwagira channel eno era tusiima obuwagizi bwammwe n'obudde bwe muwaayo okulaba channel eno. Mwami Kisubi nkulamusizaako nnyo. Webale okumpa omukisa buli wemba neetaaga. Olunaku olwaleero tulinawo ekipya nga kya njawulo. Kipya ki? Ekipya ekiriwo kya buli muntu yenna nga muzadde. Twaweereddwa omukisa era okutandikirawo wano wennyini tetusobola kulema kubaagaliza mwaka mupya. Happy New Year to you all our friends wherever you are. Josinzira okutuwachinga twebaza. Happy New Year. Tulinawo amasomero abantu babeerayo nga batulaba ne basiima bye tukola. Nina abantu abampadde offer amasomero gali abiri erimu liri Masindi eddala liri wano ng'ovudde e Matugga bayitawo Migadde. Amasomero aga abiri gampadde offer. Leta tulabe. Bronchua zino zikirizibwa. Kirizibwa. Kati ne batugamba abaana abanayita mu munyenye yaka. Bawereddwa omukisa eri abazadde abo abateesobola ku school fees. So ne ngamba abaana bakyali mu holiday. Muzadde munange oyinza okuba oli eyo wadde amasomero gano ga secondary tekuliko primary tusoose ntufuna omukisa nga secondary yokka. Okuvira ddala tumanyi nti kati ebisale by'amasomero biri waggulu era nga tabe kasinga omuntu ateesobole mu school fees amwana ayinza obutasoma waliwo n'abatasomye omwaka oguwedde waliwo abatamazeeko ttaamu zonna waliwo abasomye ne bakola ebibuuzo naye oba ne batafuna lipooti waliwo abatakoze bibuuzo so ne baŋŋamba nti omulimu ogwokola tugusiima kyetuvudde tuwaayo omukisa abazadde abanaayita mu ggwe basusa ne bampa abazadde 2 buli somero lyampadde abazadde abaana 2. Abanayita mu 2. Yes. Kuva senior 1 paka senior 6. Yeah. Nga muweebwa omukisa gwa half basale ate ne full basale omwana wanaba nga asoma bulungi nga ayina empisa ate nga ayinamu n'ekitone talent yonna gy'akola oba wa netball oba football oba muyimbi oba muzinyi agenda basobola otwala ki full basale oba koota. So mu mbeera eyo tulina omukisa guno ne ngamba sisobola kuleka nga nangidde eri yokka eno channel yaffe neno kanzija abazadde baako tubawa omukisa so yonna gy'osinzira okundaba si nsonga omwana wa abaddewa kozesa omukisa guno kubanga omukisa gujja n'otagukozesa ate kiba kibi kuba waliwo atagutegeddeeku. So kyenvudde nzija ne nsaba Bannayuganda tusomese ffenna abaana mu bisale ebitasukkiridde nnyo ate osobola okubaako n'omuntu omulala gw'oyamba ku school fees gwe badde okozesa ku mwana omu n'ogamba nti kamusasuliremu abaana bameka 3 so kyekindeese Mwami Kisubi. So amasomero gano gali luddawa Bannayuganda baaliyagadde kubaddiramu St. Mary's High School Migadde liri wano ng'ovudde e Matugga
liri kumpi nyaawo liri ku miles 20 mu acres 25 essomero ddene weritudde lirina amazzi abaana bali abulungi lirina ebisaawo bonna aba netball aba volleyball ebyabalenzi n'abawala biri ku musingi gwa madiini gonna baaniriza buli ddiini era baziwa omwaganya nti abasiraamu olunaku lwammwe lubeera bwe luti abakatuliki wano abalokole nammwe wali abakristaayo buli omu bamuwaki eddembe lyabasamize bessaala yababa bawa naye nga abo bajja kwegatta mu bali kizibu nnyo osanga omwana w'essomero ali mu ebyo babaayo nga abazadde ate bo tebasomesa baana anti abazadde babaayo naye abaana abasoma kizibu nnyo okubeera mu ebyo so mu mbeera eyo eddala liri no nga tunava ku lino erya St Mary's High School Migadde omuntu yandiyagadde okumanya lya boarding lya day oba likola both nga abaana abamu basobola okuva ebweru abamu basulawo day and boarding okay bawala n'abalenzi it's a mixed school day and boarding twaniriza omwana okuva ku senior esooka paka ku y'omukaaga yes okay so kyekindeese kale alabyemu omukisa osobola okuyita ku namba yange y'essimu abatagimanyi eri 0773 277 420 0773 277 220 ye namba yange omwana yenna n'ayita munze ogenda kuba weewangulidde omukisa gosasula hafu kota oba full basari tukozesa omukisa guno nga gukyaliwo kubanga ate eba n'aba gutujjiddewo tujja bwale tukyasobola gukola ki gusisinkana so kyekyo tebinaggwa kubanga basari zino ennaku zino bangi babadde bakubiriza abantu beewale amasomero agagaba basaries lwaki nti amasomero gano gatwala abaana mu bikolwa ebikyamu kyolina okusookera okunnyonnyola bannayuganda abamu babatwala mu nsonga ez'ebisiyaga abamu ne babatwala mu nsonga ez'obutujju so bino byonna bibaddewo tulabyo abaana bagenda nti bagenda kusoma mbasanga nga bali mu maka g'abantu nga bali eyo babatendeka bikolwa bya buseegu abamu baba traffickinga ne babatwala mu bukozi obutali bweyagalire okutwaliza awamu so ebintu ebyo njagala osooka obinnyonnyole bannayuganda nti eno gy'oyita abaana ogenda tebiyinza kubaayo neyenze nyuma mu kisubi ebintu byobuuzizza nasose bibuuza ne mbagamba amasomero gano wadde mutuwadde omwaganya ne tulabamu omukisa gw'okusomesezaamu abaana baffe abaana bagulabyemu omukisa naye ebintu bino wammanga biri bitya kubanga nange nze mbiwulira ate sirangira nkosomero lyonna ndoza gwe mundi gwange ogusoose ne baŋŋamba kyamagezi nnyo omwana yenna anaaba mu ssomero gano ge bampadde okusigala nga communicatinganga ne bazadde be by the way galina bino bikozi by'amasomero bye twakubira nkobo bimanye ebisimu weebiri ku masomero ate omwana akkirizibwa okukubira muzadde we okuva kuba teachers bonna basobola ofuna access nti just in case of anything n'ofunamu okwekengera kubanga abaana ba secondary bantu bakulu olina communicating ne bazadde bo kubanga essaawa za leero abantu basobola obutakubikwirawo kintu kiriwa bo ne of course tebasobola era kigamba nti tubikola naye singa biba ne bimala ntugeze ne bibaayo omwana oba olina okwogera n'abazadde nti essomero lyengenzeemu baŋŋamba ABCD omuzadde olina okuwuliriza omwana kyagamba olina ositukiramu n'ompita ne tugenda ne tugamba naye kiki ekigenda muki mu maaso kati awasomero liba terikyali ssomero balifuusa kintu kirala naye nga lyekwese muki naye nga nsuubira gano amasomero agampeereddwa sisobola kuwakanya nnyo 100% kuba ebiri mu nsi buli kimu kisoboka naye tetubaddeewo na mbeera eyo kusinziira ku bibuuzo bye nabuuzizza n'okunoonyereza okutono kwe nakozeeko naye singa kibaawo tuba tulina okusala amagezi mwangu nga tekinnaba kiwundu kusajjuka. Okay. Yes. Then waliwo akalala era kenjagala okumanya ku masomero gano naddala amasomero ago ag'ebisulo nti ebiseera bingi Ministry of Education egamba nti bw'oba essomero likuganye ogenda okulaba omwana wo waasula totwalayo mwana wo so tulabye amasomero mangi tegakkiriza bazadde kugenda kulaba baana gye basula eno kiri kitya
Mwami Kisubi amasomero gano okkirizibwa okujja okulaba omwana wo wasula okkirizibwa okubeerawo paka we banafuna breakfast oba lunch ne oba oyagala supper okulaba omwana wo kiki bamuwa naye singa kambenzi nze kasitongana okulaba omwana gyasula mbasi kyamukuwadde kiki kyoba onkweka kyotayagala ndabe bashayalinga bedi wabe nnyo tewasulika kiki kyoba onkweka lwako bannayuganda tulinamu kale obugayaavu n'abaana in actual sense toyina wongana kulaba mwana wange wagenda kusula n'ensigala nga mpa omwana oyo essomero for example nze nina nade nnoonyeza nange wange gye ndina omutwala ne bantwala ku ssomero yabadde andagiridde gye yandagiridde naye bwe nasanzeeyo embeera y'okubaako nti tukoma wano okulambuza ate abaana abamu tebasula ku lino essomero tulinako gye tubasuza ewalala konze kaŋŋendeko ewala eyo gye mugambye kuba simanyi wange gye mugenda mmuteeka kale nga njagala kubalaga nti singa muleeta mu kisulo nga bandaga emmotoka ebatwala mu kaseera ka kwebaka kati olina okumanya omwana wo w'omutadde waali oba ajjibwawo n'atwala gye bataakulaga kati obubavunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde naye abazadde abamu beesuulirayo gwa nagamba ojasanga omwana Mwami Kisubi nga yeetwala ku ssomero nga yeekomya nawo ng'akuba bukubi ssimu mami oba dadi twawummudde ne basindika ssente oba okubbaasa oba owa sekutale oba owa tica oba muyizi munne mbamu bana balina essimu ng'omuzadde tatwalanga buvunaanyizibwa kugenda kulaba mwana bw'aba atambudde alinnye emmotoka mekotuka ku ssomero yakoma kimu kumuwandiisa so abazadde tulina okukitukiramu omwana ne waba mukulu kasita abanga akyasoma muwerekereko ate era munone abaana balina bingi bakolera mu kkubaawo ng'ava ku ssomero n'okugenda tosobola kubikola ki so ogenda naye n'omutuusa ku ssomero oba omulekedde emikono emiki kuba nawe tebakkiriza kutaayaya bwe batyo nga tewali nsonga so abazadde naffe kennyini tulina okukolera wamu n'abasomesa okukuza abaana baffe nga bwe twagala n'obafuula kye balina okuba so eno gy'otwala abaana oba eno gy'oyita abaana bajje kiri kitya naddala ku nsonga za security emiriro ennaku zino ogiraba egyokya amasomero g'abaana Mwami Kisubi ekyensobola okugamba nti essomero lino teribaddeewo omwaka gumu si myaka ebiri wabula liri myaka era nga kyensobola okwekasa mu byonna nga bwe nsoose okugamba nti ettaka lino essomero lino liri ku yiikazi 25 omuntu osobola okitegeera obugazi kwe liba liri ebizimbe byokka bimala byespacinze ekimala demitwe z'abalenzi ziri eri n'ez'abawala ziri ki bonna balina abakuuma ababagayidinga ku kino nakiri so fire extinguisher weeziri abakola ku bukuumi mu ngeri zonna nga ne mukama yasingira ddala okubeera omubeezi naye nga ebitandikirwako ng'omuntu bye yandibadde nabyo byonna we biri ku ssomero amazzi weegali awo just in case of anything ekintu ekitandikirwako omuntu okutaasa amangu weekiri omugeteko mu dormitories ogwo teguliimu abaana beesipacinga ekimala kwegamba nga omwana abanga ali ewaka mu bufunzi security eri gguluggulu naye nga byonna mukama nga ye mubeezi waffe ensimu yange eri 0773 277 420 yogera nnyo oluzungu 0773 277 420 wonfunirako essimu oba otuka ku ssomero lino okuyita mu nze oba ofuna byonna bye njogeddeko okujjako nga waliwo ekirala pozi tusigale nga mulaba omukutu guno temugujjaako maaso ate musigale nga musaba buli omu gy'ali kubanga awatali mukama tewali kye tusobola kutuukako wadde kukola byonna yatusobozesa temuva Katonda kebeera embeera ki kyensobola okubakubiriza mu byonna tubaagala tetulina kyakikolera Mwami Kisubi naawe tukwagala nnyo ssebo weewaawo atrabo mulungi ndowooza owulidde ekipya kyekyo kyeggambye nahiya aze n'ekipya kati wuuyo ali mu basaries ayagala musome so bw'aba ayagala musome mumwettanire musobole okubanga musoma ate mwatuka fiiza ennaku zino sikangu so omuntu bw'aba akuwadde basari ndowooza tekiba kibi osomera ku basari ate abalina ebitone byammwe omanye okusamba omupiira omanye okubaka omanye okuzina so osobola okwettanira akanamba ako naye akakuwadde nosobola okubanga abaana bwe bagenda omuntu yenna oba omuzadde bw'agenda ku mitimbagano asobola okulaba essomero lino lye twogerako St Mary's High School migadde kweriri ajja lisangayo
Lina UNEB center number buli kimu kiri awo tewaliwo baana kubazonza mbu ate batusokola UNEB ate tubazze eno abalabe bajja ne bakolera awo pozi n'akasembayo kesobola ate kwerabira tufumba ku mikolo bannange temungabaako mirimu nze kennyini nze nkyeyimiriddemu mutuwe ku mirimu egy'okufumba ku mikolo era nga batuyita ba full plate services bw'otukozesa omanya buli muntu aze ku mukolo gwo oba birthday oba graduation wedding introduction oba lumbe ojja kumanya essuwaani ejja kuba ekoze etya tukola kajuisi akasinga juisi gwali otestinzeeko tufumba kekisi service ngazi mulimu abatimba n'abambaza mulimu abakwata ku mikolo video n'abakuba ebifaananyi essimu y'emu eyo era oba okola ki osobola okuba ng'onfunirako oba nga weetaaga ekimu ku eyo byenjogedde mutukozese temujja kukola ki kwejjusa babayita baani ba full plate services ndozolidde full plate so wani nzijuvu yes ewa watrabo mulungi tuddemu omulundi omulala mbeere bulungi mweraba